nti abana bukeera ye Joshua mukama gwatuwadde okutuusa mu nsi ensuubize. Mazima ddala Mukono municipality ebaddewo ng'ekulemberwa emyaka 2 naye obukulembeze lugendo. Omuntu otambulako n'obaako n'ebwokoma. Nsaba kubategeeza nti olama bukeera yasaanidde tutambule naye. Abadde ku disitulikiti okubeera nga Afro-London tukoye okubeera mu mbeera ey'okuba nti tukozesa ono okusaanyawo oli kuleeta ono bimusa ono. Eyo enkola ey'okuba nti gwe obeera kinga obulajjango mu kibira ng'olya buli aba Mukama bw'ayimusiza. Bw'osoma Zabuli eya 10:05 eya 15 Mukama agamba ntoyiwanga ku oyo Mukama yewakama amafuta n'olabona bukeera Mukama yewakama amafuta nange nkusabira Mukama akuwanguza akawulo kano oweereza abantu be obatuuse mu nsi ensuubize nkusabira Mukama akunyweze. Nsabira obuwanguzi mulira ku mafuta Katonda Mukama abakuumi mulonde na bukeera akabonero muzindaalo. Mundaba nze ndi ntugga nzasinga obuwanvu mu kibira kati bw'olaba nziruka nfuluma lwakamyobuuza ntegeeza nti kirazikuta omuliro mudduke tutambule tuwone ekibira ekikuta omumezi ga Babilooni. Tunamala okutuuka mujja kumbuuza kyekibadde eyo nja bagamba wabaddeyo goonya. Mukama abankuumire. Olunaku lwa leero tusazeewo okuleetera enkambi ya Nifa Nabukeera esibye mu ggomola y'eggoma mu luka gw'emisinje nga bagenda basaggula akalulu, era nga mu nkambi eno leero tusanzeeyo omu gwe baapaazizza okuva mu nkambi endala nga ye Sasita Yeko nga Nabukeera yamuleese okulaba nga amuloniza akalulu, era ng'ono agenza alina ebigambo by'ayogera mu bitundu eby'enjawulo gye bageze bayimirira. Nga ggwe omulonzi wuliriza ku bigambo bino. nga ntembeta omubaka Namboze bakireke era nga nzamukuuma. Olunaku olwaleero mazima ddala kibadde nga mu mutima kinnumiriza kubanga omubaka Anifa Nabukeera woba nga tolina budde osobola okumuyita hani nisota. Abaddewo ebbanga ddene ate nga mukozi ng'ali mu magombolola 18 naye bwe tunaamukwasagana amagombolola 2 Goma division ne Mukono Central division nzikiriza nti ate kigenda kubeera kirungi nnyo. Olaba abadde akaabira eri naye kati onaamukutukidde mu ngalo. Nzikiriza nti abantu b'ekibuga kya Mukono municipality eno yesaawa tufune omukulembeze ow'ensa, omukulembeze ababakulembeze banne ekitiibwa, omukulembeze ayagaliza, omukulembeze anagata ku Mukono municipality. Tukkiriza nti obukulembeze lugendo otambulako n'obaako ne wootuuka, naye mwanyinaffe wa mama waffe tumutiisa omugugu munene awulira akooye atambula akootakoota tumutikula omugugu kubanga Mukama atuwadde Joshua okutujja mu nsi ey'Emisiri okutuusa mu nsi ensuubize. Nabukeera Anifa Luswata nsaba tugatte amaanyi, nsaba tuyimirire wamu ennaku z'omwezi 15 tulonde Onalebo Anifa Nabukeera ate tumugatteko n'ekyapasonyi waffe ayimiridde mu mbirizi awono okujabagire ng'omunafu azadde kaliira. Mbagala nnyo, Mukama abankuumire. Olwino si yekka ali mu nkambi eyo, mulimu ne Wamala ng'ono naye
abadde mu kibiina kya DP aye nga mu kaseera kano yeesimbye okuba independent nga naye alina ebigambo by'obusaga byagenda ayogera eri abalonzi era nga naye agamikana akaseera okulaba nga abeera bulungi nga yakulembera eggombolola y'Eggoma wamu n'Anifa Nabukeera okubanga ye mbaka wa paalamenti era ng'obula ebigambo bye gwe ng'omulonzi weesunsulemu olondemu gwe amazima amatuufu osobole okulonda oyo omuntu gwe gw'oyagala gw'obulira ku mutima yalenga ono anonyeza Nabukeera Anifa akalulu naye nga bwenonyeza akaluuko bwa ssentebe bw'eggombolola y'Eggoma. Nze Joseph Wamala ate nga nze ssentebe agenda okutuula Eggoma nga ndi ne Nabukeera tutuukirize bino byonna bye batakoze. Nabwekityo bassebo ne bannyabo olwaleero tuzze okubagamba wano wabaddewo omubaka omukuusa emyaka 25. Emyaka egyo 25 omubaka bwe yajja wano kyenzijukira ennyo kyensobola okubagamba wano yatugamba yagenda bamulumya ne bamumenya omugongo mumpe emyaka 5 bantijanjabe gavumenti yakikola kati yawona simanyi kyatubanja. Ekyokubiri najja n'atugamba tayimiriranga wano okusaba akalulunga enfuufu ekyafaanana ne bweti n'ekkubo. Kaakati simanyi kiki kyatwagaza kubanga enfuufu etatukuba n'ekkubo lirimu tumwetikkule nabwekityo tumwetikkule tuleete omubaka ow'ensonga. Omubaka gwe tuleeta yabadde omukyala Nabukeera abadde afuga disitulikiti ya byalo 7. Kiri ku likodi wano Eggoma yateekawo ebitanda mu ddwaliro n'emifaliso. Era kati mu abakyala mu businga ogendayo kubanga ebyo mubimanyi. Naye ne ku kyalo kuno n'akwata omuluka guno n'aguwa tenti n'obutebe. Ye mukyala alina abaana balabirira ate yagenda okusitula embeera z'abakyala n'abavubuka namwe n'abaliko embeera endala. Ennaku z'omwezi nga 15 ketonye kagwake tulina kulonda mubaka Nabukeera ate ye munnaggoma yekka. Kaakati kyenjagala okubagamba kiri bwe kiti twekobaane kubanga bannaggoma ffe tusinga obungi. Eggoma bwe tumala okumuwa ebitundu 7 kitegeeza aba amaze okukola ki? Kaakati temukkiriza omulala yenna ajja n'abagamba nti mumpe kalulu ka Anifa akalulu tukateeke wamu kubanga ye mubaka ava Eggoma ate yamanya ebizibu byammwe. Njagala tukkiriziganye ng'ennaku z'omwezi 15 bwe mumala okulonda Uganda empya nga mulonze pulezidenti w'ebirooto byammwe. Kaakati awo nga bikyukamu bwe mugenda ku mmeeza ey'okubiri. Mutunuulire awali omuzindalo ku nnamba 8. Oyo ajja kuba Anifa Nabukeera. Bw'omala okumugololako kuba n'enduulu. Kaakati alina enkoko yotandika okugirunda giwe emmere esavuwale. Kubanga ennaku z'omwezi 15 twagala buli nnyumba evunye evvumbe nga twekulisa ate nga twaniriza. Mu bigambo bimpimpi nga bwe tukyatambula kambawo omubaka. Nabukeera Woman MP wa Mukono District nga mu kaseera kano yeesimbye okuba independent Mukono Municipality asagudde akalulu ng'agenze atalaga ebitundu by'Eggoma naddala mu luka gw'emisinde era ng'alina byalaga mu byakoze mu kisanja kino kyabadde nga Woman MP era ng'alina byasuubiza abantu ba Mukono Municipality singa bamwesike ne bamuwa akalulu gwe munnamukono weewulire ku bigambo bya Anifa Nabukeera. Ate omunannondera mu kino ekifunda mugenda okulaba enjawulo ensufu. Era nga mbakakasa kigenda kwawukanako ku magombolola 18 ge mbadde ntwala. Kaakati mugenda kumpagana amagombolola 2. Bwe mbanga mbadde nkiikirira amagombolola 18 naye nga nsobola obbatuusaako services nga nsobola obbatuukirira malwaliro gaffe wano naddala ag'Eggoma n'ennyanja nenzijuzaamu ebitanda nezijjamu n'ebifaliisa abakyala mukimanyi bulungi yoyo mbaka asaanidde Nabukeera. Njagala okubategeeza era mugenda kufuna ekyenjawulo bambadde mpeerera nga mpa bursaries district number kati ngenda zijjuza wano nga magombolola 2. Ate njagala okubategeeza abakyala bannange zino nsonga zaffe mbadde ntambula nga ndabirira group z'abakyala
naye kakati kigenda kusuka nti kakati ate ngenda kubanga amagombolola 2 ngenda ganyikiza bembadde sinaba kutuukako mu nninde nzija 15 mwe mulunde Nabukeera mujja kufuna ansi entuufu ate ng'ekyo tekinabe ebintu bingi nnyo bannaye byenkoze naye nsaba bino ebintu tubyogerere ku lwala esembayo kubanga njagala bategeeza ate mulonde omubaka ategeera embeera yammwe ya wansi omuntu asobola okutegeera nti bwenfuna omutawaana bannaye najjawo kati esente z'okupangisa tenti naye Nabukeera yabagulira tenti ng'agulidde muluka kati olwo munamulonda mu madivision egenabiri buli kyalo tekifune tenti buli kyalo tekifune butebe kati ebyo bambikoze nga ndi wagazi baseba ne banyabo njagala mumuteekemu obwesige tulabe tunokutwala mukono no maaso tukooye bano abakulembeze bannaye abakeera ku makya ne balimirira bannabwe okuva ku makya mpaka olw'eggulu nga tebalina nekye balaga gwe nokeera ku makya n'okola olutalo abulako naddukola ku pulezidenti waffe Kyagulanyi yekayeka kwaffe naatumazeewo njagala okutegeeza ffe tetunnava ku mulamwa pulezidenti waffe Kyagulanyi twagala mukono empya wamu n'eggwanga erya Uganda nga mpya nga pulezidenti waffe Kyagulanyi ye pulezidenti n'olwekyo njagala okubagamba ono akeera ku makya yalaba ensobi y'abanne ono mbu teyasoma ate ono yabadde ki simanyi ono yavaamu olubuto ababaka batambula nga basogonyeza bannaabwe mu kifo ky'okunoonya okubabulira kyekyo kye baagala okukola abo mugobe kwate tosobola kubeera awo emyaka 2 nga gwoli mu ntalo oli ku kijjanya banno n'olwekyo njagala okubategeeza ekimala kimala maama yebale kola tumwebaza ne bannamukono muli bakisa okubanga mwamuwa emyaka 2 naye ekimala kimala era tetumugoba mu bubi ffe tetuli wano kuvuma wabula tumugamba awumule naffe tukwatemu tutwale mukono mu maaso era ffe tugenda kwawukana ku balala ensobi zikolebwa naye bambe ensobi z'okoze bannamukono bagenda kusonyiwa baagala omuviire bulungi era njagala okubategeeza byonna ebigenda mu maaso tugenda kubyogera wali tetugenda bikwekereza era tugenda kubannyonnyola ensonga ku nsonga lwaki mukono erina okubanga ekiikirirwa omukulembeze omupya ate nga ye Nabukeera mwebale nnyo okumpola ku mukolo ebyo byonna byonna bikola amandimubaka wa disitulikiti katolewo mumpa amagombolola 2 gano olwo ate kinaaba kitya bannaye entumbudde ebyenzigiriza kyamazima mbawadde basariisi era buli abadde afunye mu basariisi zange ayinza okunjulira yoyo omubaka ow'enkulaakulana ate omubaka ow'ebikolwa era nga njagala okwetegeeza tukooye bano ababaka abajja okunyumya obunyumya ne baddayo ne batunyunyuta bunyunyusi twagala ababaka abakola mu paliamenti waliyo ffe tetukooye ababaka bano abakono twagala ababaka abajja ne mujja ne mugabanako ne bannaabwe nga Nabukeera bwagabanya ne disitulikiti ye era bagenda kujjawole babategeeze ate n'ekirala kyenjagala okubagamba bannaye omulamwa tetunnagubaako tuli ku mulamwa gwakugoba pulezidenti Museveni wano era njagala okubategeeza omulamwa gwe tukyaliko tukyatambula ne pulezidenti Kyagulanyi okulaba nga tundula eggwanga lino era nga mbategeeza nti bannamabaka tukooye ababaka abajja okuvumirira bannaabwe abajja ne baleeta entalo mu mukono ne bava ku mulamwa ogw'okugoba Museveni ate ne bajja ne bagobagamya ab'opposition kitegeeza nti omulama baakuvaako obuyinza bumukwase Nabukeera tutambuze mukono mu maaso wetuba tugoba Museveni okufuluma ne mukono wano twetaaga okununulwa emyaka 2 ekimala kimala n'abalala bakwatemu mulabe era Nabukeera obunalaba nga naye akuttemu nga nina wakomya olwo nga naye avaawo yeyembeera ey'okulaakulanya ekitundu n'emukono ekipya basaba n'abanya tukyatambula oyita n'omubi nawe ensi etuuse okukolirira olwaleero owekkalebedde ku kizibu kya mukono nsaba abatuuze bano bakuwa ekibonereza ekikujjamu basebo ne bajjamu njagala okubawulira ebigambo bino banyina ffe tumazeeko emyaka 25 abalala balowooza 2 naye otunulira n'amoozi yajja mu 86 n'onoonya n'amoozi ali wano mu 2000 kitegeeza olya ttondo
ekyo njagala okubagamba munnanfuusi azayonone ebibiina by'obufuzi kubanga bwe twamujja mu NRM ajja mu DP bwe yamala okwonoona DP n'agenda nayonona ku DC kakati bwe yeesuze mu Nuupu naye wagimaliriza bagikomerera egende abo bebabaka ba pulezidenti Museveni be yatusigamu nga bannambooze mwemugenda okubazuula nga bamalira ddamula mulinga kigenge basebo ne bajjabo guno gwe mulundi wemuwuliramu nakoma wemuwuliramu namukono alwanyisa enkulakulana nga tayagala nabukeera naye mumuwe ekibonerezo ekimu kyamwagendere nambooze twagala tugeze olulimi lumu oba oli wa NRM oba oli wa Nuupu oba oli wa DP oba oli independent beyagala enkulakulana y'ekitundu lona alifa nabukeera bero mubakaddako mu municipality ate mwamulonda mumulondereko n'abakulembeze ab'ensonga badde okusobola omukozesa emirimu atuukiriza obuvunanyizibwa bwe mumutumire nabwekityo omulimu gwaffe si gwe kubagamba nti londoondo wabula buli omwawuliriza oyo gwagenda okulonda naye asobola okwogera ku kitundu kino nyagala okubagamba tetuyinza kgenda mu Uganda mpya ate ne tusigala mu mukono enkadde kakati tugende mu Uganda empya nga betuleka ne mukono ki omukama katonda ababeera tukyagera mu maaso n'okulaba tukutuusaako abeesimbye ab'enjawulo okuva mu nkambi ez'enjawulo kale ggwe omulonzi weesalirewo ddala ava mu disitulikiti y'e Mukono okulabira ddala ni gw'ogenda okulonda mu konsituwensi eyo gy'owangalira nga ddala n'akugattako